Yes right. Yes okay. Uliro no bwagamba agamba oli mwana wani kubanga ekyamazima gwe muntu gwe manya ayinza okunyumira akadaali nga tuli mu kadaala nga tukumba nga tuvimba nze naawe kayiba bakatako okoma kamwana Blaze Newton Brown nenge jafa bukudemu omuziki naye nenga sigwe mulamwa ekikulu kinti olunaku lwaleero nzize kubebaza bannanga abalabi baffe abaagalwa mwe bale kulaba kina Uganda ko channel yaffe n'enganzi mwe bale kifa bakula Fezo promotions ye channel kwekumira okubeera nga nkutuusako ebyaka bye eby'omulembe twabasuubiza tujja bayitira sinema mu maloboozi gaba VJ bona ab'enjawulo otherwise olunaku olwaleero ali ne King VJ the voice of the people mwe bali kulaba filimu mwe bali kubeera nga mututuusiza wano wetuli ekyamazima kyo kiri nti channel bw'ogiggula wetandikira ku subscribe omu newe tubeera nga tutuusa akaseera nga tukunukiriza oba nga tutuuse mu 10k subscriptions ekyamazima muli bakabi nsaana nsooka ensirikira mukaawo tugamba ateekewo akasirikiro nsooke mbeebaze oba nfukamire oba nkole etya simanyi naye mwe bali bannange temujjanga okwo tubasuubiza nti ebyakabi byo bambi bikyajja subscriptions zo zitambule mushiyalinge link season ne bannamwe mbagambe muje mu subscribinge ku channel eno kwe kusibuka filimu eza buli kala ekina Uganda kino tuka ku ntiko zinawaga oliro kwate kubonola be kina Uganda obero wagira nsiyo obero ine tofali ndio tade mu kuzimba ensiyo kubanga ffe mwe tuyita okubeera nga tuli owa emyoyo jamwe nga tubabudabuda nga tubabisa nga tubakuupira kesanyu nga tubajjako stress zemufuna ku mirimu okalabirawa olirudawa Abu Dhabi, Saudi Arabia, Dubai, Qatar, Jordan, Turkey, USA banangi ne South Africa nayo je muli bane simanyi ngeri ya beba zamu nanga kyekikulu kiri nti mwe bali kubeera nga mulabira ku channel yaffe n'enganzi mu subscribing gwatana bakukikola nawe yakimalidda gamba kone munona yakikole akagamba akonzi nabagamba njya basomesa mpaka ku last akagamba kukabera kamyufu mbobato na subscribinga ebo maloka ko nako kafuka ka black ne kabera subscribed kumabaliga akagamba ako waliwo akada ako nfega ede kanyigeeko oselectinge all oloja kuba ofuna notifications bwe tukwate kuba otekayo filimu empya sagalo birenga gwasembayo jagalo birenga bwe tekayo gwasoko kikanya adagi nenga ate kyo nga nakyo kikyali awe ekyokukalaba twegamba ebisale ebisinga abantu abamu tuba twagala bebaza mu ngeri y'enjawulo wabula olusimba temwa commenting oba nga temukomentinga omala okulaba filimu likinga akantu kali awo kalinga kagalo mubimanyi bannaye musiba ku social medias Facebook bikimumanyi ngeje ba likinga mu ekintu kona ku kigali ekyo obere filimu ngo gilikinze mumbeere eyo obere osobola kwate kubo kimwe tutwala ku live ndala likinga sharinga commentinga otugambe nze gundi ndabira jindi bane muntu mirangako mumbeera bwetyo one kambalikiriza omutonzi abantu alirize Ingrid tumwebaze na Mbozo Aida Kirabo Sarah Nushamina Fuze Natasha Monica Minister Kadama Aya Tulipu Ahlam Kameza Hash Greedy Princess Mia ategwendo nawo oli wakabi Nakamya Morina Natasha Fatuma Enuma Sekelu waliwo mwana mwalawo aza oba mwana mwala oba mwana mulizi nenga munamwe bali kulaba mbebaliza wamu era nengamba temujjangu okwo mukama abankumire mweraba amasabundise muwogo baby eno love yo sirijigawa bali nsabane kakati aba Planet X beba nanyini filimu abatusizaako filimu yaffe yakawungezo okulwa leero 12 Star Universal Pictures ekyatandika butandise era nga tugende maaso Don Events Media entandikwa filimu tugitandise filimu ya Sonko Richard era nga Sonko Richard yakulembedde abazanyi muga ya Faizo tumulaye mu filimu nyingi ekyatandika Peterson TP bogalanyaki ekyatandika Edith Nakambe Linda Rahima ekyali ntandikwa akalo kabatabangufu ye filimu etandise era nga tugenda maaso tuli ku kalo kabatabangufu kakatandikidde kabatabangufu gye bayiyiza laba omutabangufu enkuluga
ayoza mmotoka naye bw'aba tanaabye kiba kibi omulimu akibalansingira wano ayinza obutanaabaka kati ku mulimu wanaabira anaaba naye bwe bwakola ki bw'anaaza ekyali ntandikwa omutabangufu enkuluga muga ya Faizo Original Names firimu netandika butandise anoonya za muwogo kakati omutabangufu enkuluga aba ali awo omutabangufu enkuluga owaye mbadde ndeesa obuseera bwo obuki zino sawa mekazi oleeta obuseera banange obedde oli eno oyoza tipa wasoose kuloole kati nandi buleese nakugamba nze agava mu kulya kati mbuleese oba towagala mbuzaayo kakati olayika olinamu amagezi amatono amagezi go masiru ekyamazima teri magezi masiru amukubye ebisiraani nagambye keera nsobole ofuna amaanyi nga sinnakola oli awo ozunga buzunzi kambuzeeyo ate omusiru ono nja nabbukuyira naye gwe tosaagako kibutwala nno ebyaddala si gwe ngambye muto bwagala laba nnono malala gaki toyagala kukola ekyatandika butandisi firimu eno buubwo olimu amagezi obusera oleeta bwagaze twala eri mbukuwadde n'obukkiriza ojja busasula omutabangufu enkuluga tayagala sasula tompa busera bwagaze nnyini kati omumiro ogumu gwatwala guba gwoloseero oluwuuta lumu abakkuta anoonya obutasasula nga nigwowa obugaze gasiya kakatuddako ew'omutabangufu nanana musajja ekigamba kijja mu vivi 13 na ntono laba omusipi gye gutunudde akabonero akalaga nsi sigugwe gwatwalibwa naye nga gusigala gutunudde gye yagujja omusipi gusigala gutunudde gye yagujja mubadde ki kati Haji Mateo yakola kucapa musiruwala busiruwazi bagamba koza motoka netera nebisitirani nesituka tunene tukole nigulabe ogobeddwa ne bakugobye naweka siri mbirimu bakugobye weka nkyakola nze omutabangufu nanana simayire tugenda kukola kakati abatabangufu ba bulasi mwana olumbe lulumye omusajja be bamanyi olumbe wani gwe lusinga okutta Faizo amundeke jangu naye tunyumye omwezi ogwange gwe gwawaddeko ewalandira odimu mwakasasula ejammwe yabanjibwa kati ovanga okolera mu kaalo nga teweesigana mikwano gy'okola najjo ensawo yazikuba kyukamba wuuyo okimanyi kimbugwe afa olumbe lulumye kimbugwe ali muli amagumba ganyeganyanga nsaasi omusajja atusobedde olumbe lumutwala tukoze tutya kimbugwe olumbe yalujjawa kimbugwe olumbe lulumaani kimbugwe kati ate mumpitidde kinze gwe lutaluma nanti nga muno tulina okumanya ekyo kola tuyambe tutya munaffe ebya kimbugwe nze simanyi oba ndi lumwalumbe eki naye ebya kimbugwe luluma ye Faizo tugenda tukolemu omulimu kubanga mukozi munaffe kati Kameme yagenda maaso awulira olabe kyekikola ki Kameme naki Katanga naki enono ya mukatanga gye tugirabidde ono alina ebizibu byetagala nnyo byakumusa mu bizibu byabalala kati engeri kiri nti munnaabo oli baali bakola naye kimbugwe baagala bayiye engeri bayinza okweteesa nga omanyere abantu abakolera awamu kikye bayinza okola okuyamba munnaabwe Kameme ebyo musooke mungulire walagi wabido mulyoke munzize mu birala Kimeme ye wakaveera tayagala ebyo Kimeme twogera ku byalumbe ate gweyagala kwabika Meme bwe asekanga Debe aliwa aseka alinga Debe kakatuddako ono ewe basajja bakoledda mu kaalo k'abatabangufu obwana bw'omu kaalo kano kaba katunula ng'oluyi lw'ensujju naye ng'ebizibu kabirabira eri jangu ensululu yaki kati mbadde nze kusiguukulula bapangisa abatasasula kano ke kaalo k'abatabangufu bananga omwami yalwadde sente n'azirwalamu wanje
mwe mwagala kumanyira bumanyizi ye Sonko Richard landiroodi owaawa oluggi luno lwolaba wano watunudde ye landiroodi waawo mwagala kunziba bubbi sebo sente mulwala mundwale muyina obudde obulwala mu sente z'omusajja nga nze sebo mulwaza omanyi abalwaza mbu baba bagagga kati kana katandaalo ko nkalabye kajyamu ogumu 2 engeri gye mbabanje 7,000 gumu 2 yawula ku 7 osigaza mmeka nina n'okunoonya ebikajyamu ebirala sooka olinde suululu togibba landiroodi azze kubanja asanze gwabanja mulwadde kati anoonya ebijja mu 7,000 yakafunawo kyagumu 2 vaayo sikutomeza ebyange awo biba bifuuse bibye naki kano kakola ki kaki kano ke kafumba omuceere kagutokosa kakola ki mubeeramu babaka amasanyalaze mufumbira ne ku byawaya mufumbira ne ku waya sebo muyina obudde obugula bino ebifumbo egundi temunansasula ekyo nkibaze kakaaga ekyo kyakakaaga bannange eno faani ekola oba bagirese gikanika nfu eyo teeka ewuwo kyenteeka eno kyekikyo ekyeno kyekikyo kyenteeka eri kyenkyange mbala zange abalazizze bw'obeera ng'oli mu kalo k'abatabangufu nga landiroodi wo ye Sonko oba mu bulabe bino mbyegombe oba bikola tebikola ebyo birimu ssente ekiveeraveera n'ekirediyo kenda omukazi bbaawe mulwadde saagala ofunye mumwa bwe mwali mujja wano sinze yabajja ewammwe mwandisigaddeyo kino kikola ki kino kamasu ka mmese teeka eri ako sikaagala alabe temuli mugaso ako sikaagala sebo ebizinensi ey'abalandiroodi tebagisomerera naye omu yayinza okugamba wampapula eno ensawo tokwata ku nsawo bategederi zipu zizino namu temwagala sasula mpulira engoye zikyuma ezo zose zitwala eno ensawo landiroodi byentadde eno teeka eri kakyako keseetegereza ndika tulabe mpa tulabe eno saati erimu ogundi saati enyuma efirimu egenda mu maaso muyina n'ensawo eŋŋundiivu mulina ensawo eŋŋundiivu eyo ensawo munange tuginoneramu egundi sawa munange ya sente mwaziremera oli wano ogamba ensawo eyo njibala zinaatera mpezezze ena 10 ena 10 kana akafaliso faliso kano sirumu ebiku bino nga kasulwako ndogoyi kati nkuwadde essuuka faliso ngenda kuteekako olugoye olulala egyo 5,900 kaakati oba eno seefu oba kiki ekyo nkitwala naye kano twakagula ena nkugambye abanjibwa ebiba bibalamu sente entono kwezo ze wabigula baasi akatebe munanga akatebe ka mwana wange akatebe kotudde ka mwana ojja kamenya ompita ekitegeeza onvuma nkulaba oyagala kunvuma nze nsiraba ebyabaana n'ebyabakulu kano kabakulu olaba era okasaasira kwata wano n'afulumya kaakati ndowooza awo ebyammwe ebiweddeyo ebisigadde mwabisangamu balandiroodi okumanya baba bakambwe bw'oba ojja mu nju n'otasangamu balubu bw'ogigula oba ogenda ogirekamu baasi lino lyali dduuka amasago mwegali togamba nti obanja akuggyako n'ekisumuluzo ekkufulo gy'akozesa okugala enju ate mumale wuuyo saako ntawanya ye Sonko Richard oligino nemuzi kati noonya mupangisa totunula eno nga mpakira ebyange olaba nange situnayo ng'opakira ebibyo daba omusajja n'atandika okuzingako osanga balandiroodi abamu nga bagagga naye nga jajja ebintu
kubapangisa bw'oleeta kuuka akusabira sente ezipangisa zikubula abitwale ngeza ne sibisangayo ebintu byange talina lisiiti yaabyo naye bibye ini mukama katonda musajja kigwe wampa okufumbirwa ono kuswalaswala bwenti ku street z'omukaalo aswadde kumbe neyerabidde aleka yanaababuza ayinza oba yanaababuza omulaba bwatunulanga ekikola kya buza efirimu egenda maaso kakatuddeko ewaafande tipi afande tipi oyo tipi sebo kya mugaso nnyo tipi kya mugaso afande kya mugaso Black Monk kati afande Black Monk anoonya ba criminal suspects. I can see the street moreover are fine now. I cannot see any muziwa misanga around. Alipotinga alikupatwa kumbe waliwo ali mukava kanga koleze mwalali labe engatto akawo gwe mwana gwe vaawisa buwunga bwo ate gwe omutwe okulinga ekinyeebwa ali ku bwana bwaba agenda okuddira akawo k'enkoko ani ali ku nkoko wano awulidda gwe jangu wapa nakimbia kuja jangu wano wanja afande mbade jaja nekoleza wekoleza oli mukwekalirira era tulawo wekoleza naki akalo kabatabangufu laba afande Black Monk gwe gana amaladinga enimbanga bale cento toda mujigulayo sigambe afale mwana noli wata mwana wankwera mwana pafu zange mwana zona noze kamirira mwana afande kano kalo kabatabangufu kali gendo kudaka eno nakugamba wano nzenze kayina manvuli owulidde era gwe mwana gwenkube badegenda kutta busi lindeze enviiri ngenda zisaamu n'ebikubo bya yero ogenda kubanga yegwe musookebwa wakuno wanje ali ku nakabululu atawaanya takola munyonyi oyagala kukola munyonyi nakabululu fulo omukalo kabatabangufu ayagala kubeera stewardess wa munyonyi ayagala kukolera munyonyi asomerera kukolera munyonyi nze nabagamba abantu abamu basomera obwereere bw'oba ogenda ku ssomero sooka otunulira ebyafaayo byewammwe oyagala okugula emmotoka jjajjawo teyavugadde akagaali gundi kyobola ebintu ebimu katonda abibamma agenderedde mwana gwe ogenda kukola mu nnyonyi gwe nekwata kati nakabululu bamuli bubi ono mbu yamanyi abewo mu nnyonyi era ayogera juzi ne kondakita w'ennyonyi kati ngenda kulabira dereva waayo ekyo gwe nekwata asuubiza muno mutwala mu nnyonyi talingizangako na mutanka y'ennyonyi wuuyo gwe kyoba olina okumanya ennyonyi nze mwetusula ngenda kuwa omutima ogutaliiko ddongo gwe bamugumu kati ekiriwo soka to recording omanyi mulembe gwa serefi efirimu egenda maaso okitegeera tufuneyo wano kagundi ka video yendako katine katoyito egenda maaso amasago ngabo koze gira akasimu kaleso manyi mbamwe esimu kano kanyo ng'osimayiringa nga erinyo kaliraga nga kibuno nga kasimu masimu no galimu ebika noba bannange bulijjo ndi wa kiragala kumbe esimu yebirese nkiraba tugenda maaso katumire ku King Jose basi obedde asabirira enkube gwe omulaba atunulanga ennanga yewajji naye ssebo abaana b'abantu babonyebonye osooka n'otunulira omusajja omukulu ono ali ku muwala we naye amulaga future ejjudde enzikiza enjereere olaba onyimye
ngeti kiraba leka nkubuuze ne bagiyita akaloka batabangufu gye tulaba twongereyo obwo busatu tunulira tuba tuli awo afande Black Monkey TP buli kaseera anoonya kirimino tonazza musango gwe ng'ondabikira ng'agenda okuguzza oyo naamwesonyiwa kaakati afande ogenda okwetegereza kumbe kwedikota baatuma esimu lakini balikuche abo onkala byabo elo sasa wachamira kwenda ukomera bwana sana alo afande obadde bakola se nedda oli kumwana bandi omugamba ono omwana enkube badde muli bubi ne mugamba this is a very good way of good enku alo lakini kadukulu mukalu owulira negendereza jambo Black Monkey ne bannange tutunda n'okugula ebikadde landlord kana akatimba k'ensiri tekazikwata kategantege atunda abyogerera ekyo kifumba omucere n'omwana wuuyo tekifumba katogo kuba waliwo ekyalo kyotundamu ebifumba omuceere nga mbutuufu kyemimunde gye gitera diringirayo okusinga jangu ne baleeta n'akatandaalo balandirodi mulimu abataamu efirimu egenda mu maaso landirodi ewedde amanya bbira mu profits mu magoba kati owedde abala bintu byabaze emitwalo 6 eri gyabijje enayagala bitundaana olaba ekikolimo ky'obubbi kuba omuntu oba omugyeko ekintu ng'okiboye buboyi afazaali kitunde sente z'omubanja leeta n'abatunda nno basiba zajja bangu ekyo kirekayo naawe ate kyenkweramu olwasa ate okyefasa bino mbitwala n'ababanda kati ate muzeeyi ngetwategeraganye tuzabasemu leeta padde kiganda yengeri gye yamusasula tobalaamu bino ngenze nabyo kuba nange ekasi birina naye nomyeta toguze ebiko eyinza otuguza ebiko soko kunkumulemu bisemu sanaawo kabiyitemu akasana kabiyitemu kana akatimba nkatwalaka street enkuba bwetonya street zibaamu amazzi efirimu egenda maaso olwaleero eno tugirabidde mu Katanga Black Monkey afande ali ku patulo tebanazza misango muntu leero ng'afudde tunaalya ku nguzi n'omugamba nti engatto gireeta ekaddiye lutalo luba lutalo lwennyini egenda maaso kaalo police post afande gwegwege abadde yeebase weebaka kiŋŋaani obadde weebase eri gyebale gwe mbadde gwe nga weebase gwennyini emisana ani eyeebaka oba teebase osanze neebase ompulidde nga nfuluta jasti nze mbadde ntezekanye bwanda baani agala okubba emmundu za poliisi naye nga mba ndaba nedda efirimu egenda mu maaso katoka kulu naye mbadde kakansolinga bukansolinze naye okoze bubi harassment kati kumbe ono omwami nannyini kutabanya bwana bw'abandi obuto bankuba gwe tokimanyi nti obedda musirikale naye anti abasajja gye bali wabwe laba bani abaliyo waliyo supervisor waki temugenze ku patulo kala tobuuza nze mwabangu mpeereza anti yuda osi here lengera wadde nze osi okay TP esidiboko bamubuuza abasirikale baliwa kati osi yali yagoba abasirikale ng'alaba enguzi tekyakola ki tekyawera mwana nze bante mwana gwe sirika waliwo ali mu kaduukulu
SDB. Abasirikale balala bali ludda wa yali yabagoba. Ali omusala bintu ebimu bizibu mu nsi bannange. Omusirikale ediza ka police post tebabakebera nnyo nga yakunganya misala gy'abalala. Eri baba manya abasirikale gye bali kumbe tebaliyo. Leta bagumwana. Nene bintu bijja kukola. Baba bagenze kukola. Bikula. Kaaga. Muliwo mukaaga. Abasirikale police ena asirikale mukaaga. Baliwa bagenze ku patulo. Akalo kabatabangufu. Ligona? Kadi kaligona ye yagenze ogoba ababbi ba muwogo. Kuno kuliko emisiri aikwejiri. Wa njera biddemu naye nga ikwejiri. Okuru Kadi kokulubba aliwaye namusindise mu baana ba Kawenja. Namatashalo Era ono Namata abadde agenze gundi bagenze kubega ono oba namusindise oba gwe nasindise Sa Namata yarazewa ulira Nama patulo ali ku patulo amba yagenze ku wagambye simanya agenze mu byagindi waliwo abakuuma bebi anti ku patulo lwaki teyasayininze kandabe wano erinnya baliwandiika signature yebeddako nga teyasayininze lino banga yasayininze wano eri katukebere oba ayina sayininga wano katulabe teyasayininze lwaki mwalesa Amanda mu polisi gwe totuleka apande naawe stick emu tenfunza bamusanze ne stick indako apande si Amanda chembuza filimu egenda maaso ofisi oba store ate nali gateesiwa nga teeke mu store yabaaki store ulira baaki kizibiti store bagiba iziti muvebo muze yafani ndaga pam bati kulwa police n'omuntu wa bulijjo twasalako nga wolaba eri neteekayo mupangisa egenda maaso wowe maama omusajja nzibye maama wowe mpulira n'omugongo gunnuma kati omuntu gwe babbe ne bamubba n'omu kyekirumya omugongo kaana kabani tebabanga bakatulugunyiza ababbi babba buli kimu banzibye maama mpulira n'omugongo gunnuma oyo naaba mubbi kasente kalika oyo aba mubbi ketusubula sente ez'omwezi ali tezikyagere ntugamba tufune tupangisa poliisi bagiwa poliisi n'egisalako nefunayo abapangisa yasabulentinga tugenda maaso mwasalawo naye mulina obuwandiike bwonna bwe mwakola tubuyina ndaga ku buwandiike tulabe baabo nabo ebintu byadobonkana nagamba firimu zino tuzirabanga ekyokunyumirwa naye tubeko kye tuyigamu otama waliwo gyafande budaga afande esajja liizi byakwetera nyamaza kuba kubbye eki eyakoze ku kya firimu eno bamubbye bambi sajja libbye essimu neŋŋakalibbe naye ate bwe linsudde mwala mwala nelitandika yogerako nekiki nera nemunaye kugalula ligaludde ki wereri mwala ali eri mukazonanga yekwale ninkwata nga sirina wendekanira ligaludde ki lakini ekyo kati baagala kizibiti kati omuntu ng'otuusiddwako gw'obuliisa gundi kizibiti kyekibaawo bakulabira bwa efirimu egenda maaso kankiddemu gwe baliisizaako gw'obuliisa maanyi njagala ogende n'ono omuwala wa kati twagala tubenga tulaba omuwala ono bamukwatiddewa wali wagambye awo ojje n'abavubuka abaliwo waliwo abamuyisizza bwe bamubbyeko essimu ne bamutuusaako n'ogw'obuliisa maanyi poliisi talina byuma kyetaagayo ekyuma ekikebera naye gwe gwana gwe waliwo oguli mu kaduukulu gutawanya afande gwe nja kuyisa mutwale omuwala oyo abe nga tumulaba kiki oba ayisiddwa bubi egenda maaso omukazi bamuyisizza bubi bambi
anti tekabiri bamutusizaako ogw'obuliisa maanyi nendo za kiba kyetaagisayo ekyuma nga bwe bakebera anywedde omwenge ekyuma kiri akikutunuzaamu ne bamanya nti bambi ono ayisiddwa bubi kakatuddako ew'omutabangu funanana nawe nikyogera mebizibu mubibi byatuuse dda kama natusaasire natusaasinire nakakatonda mugulu takyayasimula kati mbu waliwo eyafudde ani yafudde obuveera mbu bumukuba n'abika abatannafa mujja kundeta n'omusuwa ku kibuno munjogezaabo ate ngamba mbubuulira n'amazima efirimu egenda mu maaso abadde muyinno ani gwabika ki kati boogera bino bibakwata Faizo jangu ne waliwo ekiriwo nanana ayina kyanyonnyola mutandise n'okunzigisa eddoboozi etto agakatonda mu muggulu omusannaja yafudde ani yafudde Faizo ensawo ziri ku bikukujju kwa ezibeera munda bazikwatamu nnyo kati omulyango we guyita guli munda okuyitamu okuguka mu nsawo eyo kaakati tuba tuli awo mwenena mwe tubalako emireme kino nakigambye kigenda kigamba abantu singa namubugo gaweze dda kiri wano kitunula bagamba nibampakanya bagambye genda oleta abantu gende toye nga tuba kyetukola munaffe ajjaku nobadda sibagamba wabagambye okakasa lindako ono wedda tumanya ali mu bibye kumbe omusajja obedda ali sirias abika ono obusungu bwamukwata kata n'envere emuyite mu maaso gye yanywa jjo eyagala kuddira mu maaso olaba bwatunula ng'ensotoko twekolemu akasente kati kino kyekituufu tulina okuba nga tujjayo mayiti mu ddwaliro muleete eziriwo tujjeyo Faizo naye n'akwata eyiye ayisa wano kwata muyiye eyo ensawo nzibu yakugguka teri muyala tamanyi bukodde bakubira bannaabwe ndaba musonde sente egenda maaso kakati nno ono jjukira yanywa obuugi bw'abandi obwalule gundi gwe ssebo si kyasuubula n'obuugi eyo nafumye butali mu mata atwafiiriddwa bannange Faizo mulumi bannange tuli mu kufiirwa kati okubanja kwankya kuŋŋaanya mabugo bamukuta amataayi eno esaati gy'okwata gwe abaaye mulumi bannange tuli mu kufiirwa kati okubanja kwankya kuŋŋaanya mabugo bamukuta amataayi eno esaati gy'okwata gwe abaaye tusooke tuve mu kye tulimu eki Faizo kakati buugi ebintu bibi egenda maaso akaalo bambi kaguddemu nabe kakati omukyalo ono gwe bamusibidde ebweru bambi bakazi bannange mulina ebizibu bakazi bannange mulabye ogwa ku sajja n'ojja ofuna essajja owaaye kikyate ennaku zino afuuka kawenja munnange banga kiki munnange omwami mulwadde ali mu ddwaliro ate ne wembadde enjiyiza ezimugulira ekyokunywa batusibiddeyo kati ogenda kola otya akaana embeera gye kalimu kuba akaana we kaba kakyayonka gamba kale naye kano kava ku mabeere akaana kalina oba bwagala nnyo okulya kubanga akaana akayonka okawa ekibeere ne kayonka oba mulimu ki ne kayonkera okwo
naye kano okalaba enjala etandise okabongoosa kaakano ayagala agende ewaabwe yali yadduka mu kyalo tamanyi na kyakkola banne kati ogenda kola otya mukazi wattu agenda ayogera alaba oba ayinza okuyambibwa siina kyakkola n'omuntu naakuyamba aba yagambidde tugende ewange naye omuntu ono okugamba yiiya kakati ogenda okudda efirimu mu ddwaliro kana musajja bamulekano tugenda kola bebasawo abajjanjaba abadde bajjanjaba omusajja ono n'abafaako era amawulire gatandise dde omusajja yafudde naye n'okumujja katanda katuba tuli awo kana abandi advocates ne bayingirawo eyakuŋŋanyiza amabugo yakulembedde ono ye musawo oli baatidde omukwasa essente okugakuŋŋaanya kubanga buli kaseera aba atunula ng'ekyokunywa ayagala kumiramu ffe tunonya oyo yakafu yakagenda omanye yagenze aba mugenzi kale banonya yakagenda kati tubale tulina omukuba eddagala erimuziiza okuwunya affe ekizibu ky'okukyuma si kyaffe kubanga neera obumuziiza okukyuma neera ajja kukyuma kati mutuwe nga bw'ali tewali buzibu enze nakoze kukyogera kati ntusobola oba tukola kati nga kanaabe baba bala 6 kubanga ayinza okwemuruka yajozezzaako bwala obugere kati tulina sente zoweziri naye kyetwagala okumanya kuba ebintu bamugere omulaba bano baguzinge then nze ngende kawunta kintu tube nga kiggwa efirimu egenda maaso mujeyo omuntu waffe mujeyo temunkwasa awavundo ennyo temunkwa egenda maaso eno tugirabidde mu Katanga ke kaalo k'abatabangufu firimu gye tulaba kakati mujje mulambo guba guzito wabulala mwanguwe nga bapapa ka ono ali mu kimu omuyaye muntu ayogera ekigambo kimu naye ng'akulaga mbozi egenda maaso kuba kakati ngeri gye kiri nti we kiri tuba tulina okuba nga tulaba tewanaba kubawo makulu mu bigambo bye bagenze nga tonnasa anjala kulaba kuba munange nange ndi mufiirwa twafiiriddwa anti sasula era kye tuliko fayizo ku kyesente oba mando ekyeyamutu atandise firimu yino wanalera laba firimu laba olutalo bano mayiti bagitwala bamututte sente bazikuŋŋanyiza fayiza adduse fayiza agenze bugenzi woya taagala kakati banne be yakuŋŋanyizaamu essente agenda bagamba ki mu kutandika emisinde wuuyo mudusi yalonda engato za kipulotiki talina kubo lyatamanyi kati ali ku meyini y'akaalo k'abatabangufu eno bano batwala mayiti efirimu egenda mu maaso era nga twabakina Uganda mwenna abawagira ekina Uganda mukola kyamaanyi ayingidde wuno egenda mu maaso munnange nga beetikka kwini kiki mwanguwe kiki badokita bagambye tumutwale mangu ani bagambye twangwe badokita omuntu ono agibwewa mangu musitule nammwe omugenzi dokita bagambye tetumulwisa mukubo mutwale kumbe tayagala babasange temuyita ku meyini laba omuyaye kirindi mutika mwangwe namwe mutwale omugenzi mwangwe mutwale mutambule nga mutwale omugenzi bannange kyekibadde ate efirimu egenda maaso mugire kikibane kabadi ki
ogenda okwetegereza buugi ojja kumpeesereza obuugi. Twafiiriddwa bamuntu wa kisa, abafiiriddwa tebaba banja. Gwe eno taayi we bagiyita gyankutte agite ate taayi tumunyonyole bw'aba ategeera ategeere oba totegeere leero otegeere oba otegeera tegeera. Bagenda kuziika n'omugenzi kati jangu nkufunire bamuyodde Black Monkey. Kati Black Monkey obedda yokulimino ki soko olindeko leta radio call kwanza. This one is he must be a suspect. I never seen a white suspect before. Hello, lakini wetoka yinza kwanza. I've never seen a white suspect. This is a very white suspect. Can you move over? Tarabanga ku suspect mwedu. Is this a kangaroo? Wacha mimi naona kwanza. Black Monkey afande. Oyo uye musajja gwe wacho ndetera ababbi abazibu. Ono tajja kwatika. Alo, kwanza we make Ugandan chinku. Are you a criminal? You look like one. Where do you come from? Nze naze fetuva China tuleta kungufu tumumansa. Master teaching chun kung fu. Nsomesa kungufu. Nsola nosomesa polisi kungufu najjayo. Mantis. Snake style. Eagle crow. Lakini do I look like a Buddha? Kumanyira. Omuchina amanyo Luganda. Lakini ombuza kwanza bana nataka kuiba. Oli mubbi. Wanataka narumba afande yarumba afande The Black Monkey meets the white monster from Chinese. Take one super kick. Watunula nawe batunuzo omusajja omutunulira nsula. Hello. Another one. Super attack. Where is the Black Monkey? Chinese kung fu. Go tell your boss next time I want to take Ugandan chinku. Yes sir. The Black Monkey on the move. Mukulu. Lakini bagambe bakola ki? Alo. Kenzi jende otuyigirize abawena. Nze nina wingi chuni jambayo wingi chuni yenna abadde agezesa. Baade baagala kwata criminal. Kati waliwo myegwe stole ki mwana. Kati ate muli kuchali waffe mwana mumulenga muggu. Bamulenze muggu. Afaye nawe. Wano wewawe. Ne bamulete wawe. Banange wofa wopangisa tewaba wawo. Egenda maaso. Ninga atokuliko kufu. Chali yes. Kakati nno buuji ono yamulimbye. Tukamenyo. Banange tunakungubagira wa ngate we kulika kufu. Nze mumpe zange nyagenda kusubula busera. Saagala. Nsula ko mayiti njavu ngeno. Teina wadde sande judde. Mayiti ine ekitundu kye sanda. Kyokka newe basibyewo. Balandodi bageze nyumba ezipangisibwa tebagala bantu zikungubagiramu. Bantu bagitira awo ne batayingira. Muyingizamu mayiti omuzimu ne gulemeramu nga mujjemu. Banange. Kino ekintu gwe naawe toyina kyoyogera. Landlord yagaddewo. Kwata. Okubirani. Namwandu omanyi otesimu ya namwandu mu mutwe mangu ago. Okubanga omanyi esimu ya namwandu olabika. Tobanga namwandu. Ono yafudde. Kitalo era tuli mu kitalo. Era munange. Obulwadde bwamukunkumudde amagumu weddaganya nga nsaasi. Omulambo guli wano ku lubalaza lwakuba musibera ndodi amubanja. Wetuli landlord yagaddewo dda.
era mwona uchuma buchumi wanje wano wetuli ono wali omuwulira nono wali wali abakubako nnyo oli bavugengedde babawulire nti weebali wetuli tuli mukungubaga kale mama ngamadi gatona yeyo ulire omuyayi musala abika kiri kubidani gwe mwana kati atobuza mayido n'emboli kati mwana tuli mukungu mpesi mweyo leta leka naye mubuzo bebinyebwa byabala laboratory ayo oli kunditula wampita bwaki bwana ategwe mwana nja kusuna soketi nze nkunyiga amapesa emukubiri damu amagezi ate omuniga ye muntu ayagala bw'aba ayagadde ate bwakoowa akoowa n'ekitakooweka aye ndi kubuuza bw'amayido onemesa tulida kufuna embooli ate twagala embooli kati mwenda ki aye ndina oli mugamba ate ng'omugamba bwonkuba aye kati abayira ayina kuwulira atya nti bw'oli tontuga yiwe munna abaye wamma obwedda ne bwaluma banne omulaba yeefula tategeera lulimi noono walagi gwejja kunja byemmeme kakano balwanidde kukufiirwa ono yakwatawa gwe jangu leeta obwenge yakwata munne jangu yakwata munne tubanje bano batandise kweyombya banonyo ono n'alyoka awalula munne namukanyuga mu street sitwagala kati ow'obujja asobeddwa gwe olimu amage kakati nno abayaya basinga okuba n'emputu ndeka nze kwata bbulo wangi kati gwe bakubye omubanja otya aba ekiri eno ekizibu kubaya ekyekyo nabo bennyini beekuba oli atamuyaye munne mbyo kati ankubye emimwa alaze watakyalaba gwe munviire gwe neejayo akagaaliko ate ani ayinawo eggaali nvaako ate nja nagamba chairman gwe efirimu egenda maaso twagala kumanya dore gye bigwera kakati afande Black Monkey kikigwate munanga landlord yatugobye seyamba polisi nerabye n'ebizibu ninda nze gwolaba senalyanguzi bwakakerera ndi bubi saagala kummalako mirembe landlord agobedde ki abanja majja laba Black afande Monkey Kadema kada mu nyumba linda kwa banja se banga ki miezi ena ku sente mekameka onagenda okubala abalamu sente ono ze bamubanja mpitirivu mu nyumba nga kati omusajja atutte ebintu atompereza mbwa bitutte kolere ki dakanti oli wano ntunuza nga tunyo mix gasiya saagala ebyo gwe no ndete file yange gendo ete file have to file up this nani moreover bagenda kufairinga omusango guno straight awe kati yamugamba olina okuleeta ezagundi waliwo waalira ebigere bye bino bimulokoni kati oba olina okuleeta yeeza fayiro nsangaawo wonsookawo gambe bantegekera ebigere akalinya n'akapeesa 2 ne muwogo kino baakikube kiri mu kusiita ng'ekyana ekito ate bamuna bakaba bubi ngale ali wano yeekaabya ono mukyala w'obuuja alinda ebyo oli ku bibyo oli ku bibyo vayo ono mukyala w'obuuja alinda ebyo oli ku bibyo oli ku bibyo
Vayo ono akaba kumba akaba watunula eri abamubanja gye batali alaba waliwo gaapu emumala. Oye maama ebyabayo ebikusobera oli kyaliwe yamubyenga ekitagasi. Aye munange ogire bwamwangu oti ogire ne bakoma bakungubage balwanye kyokka nga bonna bakyali ogire aye enyindo nga yakusongola esongodde bwamayiti oba esongodde bwaki maama mwana gwe aye okyuma bwa ndevu bambi okwekabya mpa sente zange kakati mwenge yakavayo mu street gye bamukanyuze mwenge naye mwana mweyisabi mwana tali wanfiiridde gwe tali gwe tumusitule tumutwale bannange mutwale wanniko mukulu nze omanyi gyenva mbayiri ali mukyalo leka nawe tutwale kakati batandise okuddamu okuteesa nga abategeera neera kale yafudde bagenda kungubagira wa eyafudde bakungubagidde bannanga n'ebibuno binnuma ate buli mundeekanira bintu jja lekaneko sebo kale banonye balina otwala omulambo bakungubagirewo omulambo n'ekyayi tebikwatagana tutwale omulambo guno walanira odi wadde wagale tugumusulira onofaiza omulaba kyafa kyewala olwokuba kati agala onaleme nedda tusitule tutwale wali wadde wagale tugumuteerawo manca tulina okukola kati gamazima kandi oli yasibye olugi kati oba yagaddewo olugi tumutwale mulambo waki yaguziikisonga kakati engeri gye basangewo omugenzi nga waggale tetutawaana eyasibyewo gye tuba tugutwala tumanyiyo kati nga bakwata omulambo gwe nkubanja siwulidde ono bamukubye kati ayogere omulambo nananatereza jobera owaye landi ono landirodi buli waba aba ayinawo ekikuba tayagala bapangisa kuba abamanya abatulugunyiza bayinza omusalako jebale oginikaki nekiriwo mumoli eyafudde mwewo wasinsibyewo nja kukukuba ekibaawo oyogere otereze ennyiriri bagambye bagukuleetere kubanga gwegolodde bagambye wabasibidde ane tomanyira omulambo baguleeta wano nze nali nzadde ku bafu nga baguleeteraani bagambye mbuke bakukuleetere newe bago bagusibiddewo tebageza goyina ebituwa n'ebisumuluzo bakugulire fuluma wano nongobera oli gwokuba ebigambo byesibye wamma mukulu jangu asoka mampayo nolwasa kuba nze mulabudde genda eri genda nampe kale ekidoni sivira mwawo ne bazaawo geeti bali mu mansioni bagaddewo geeti ogiraba ani gwe baagala okugira nemuguguddeko ne mugamba omulambo nakkiriza mugutwale kati ogambye wakinti niza abadde amubuuliramu nkoze ensobi vayo nenatagunyiga nnyo nenkoona
mujje tumutwalire ono w'obuugi kwali Landlord ng'asooka atuula wano ngeza nendaba mmanyiira ye Sonko Richard bageza ne baguleeta tulaba kaalo k'abatabangufu nze ate bwe mpangisa abalamu n'abafu kitegeeza bbawa kyanya wano wange nagulawo ku ndagaano ali wano naye alinga ali mu bikopo kunkuba bisiraani mu bikubaani ye kennyini atunulanga ekimu ku byo agenda okulira olube tebabanga beebo alo tugenda maaso munviire Landlord tukuleetedde omupangisaawo nedda abadde apangisa mulamu abadde mulamu jangu Landlord bamuhehe ne bamuhehe gwe mukazi kati muka Landlord yaddeyo bwizi abaye bamuleetedde twadduka mutebba wange nazza omuzeeyo ebyokoola ani gwe muleetera ebyokoola wano ani gwe mumanyiramu Landlord babadde bakuyoola ate nkujjeyo ate weepika ali munda mu geeti ali mu kikomera kye fe tuleese mupangisaawo oba si ekyo jjo gulewo tukungubage ewuwe oba si ekyo tumukulekere efirimu egenda maaso temumanyira sipangisangako bafu eyo ennyumba gye mulaba saagizimbira ku mabanja naffe tugambye omuntu waafiira wabadde apangisa yaba ewuwe ba n'ekisa kati wakakimanya sirina baasi kakati baagala abaggulire Landlord mbw abaggulire bamuyingize wa mumanyiraani alina ejjambiya yakuuta mugumu ebiri awo kati ate ne batandika woya laba omubanda asemye mabega ne bana olwo omusiru nanzijirayo nejjambiya emisinde tegisobola kunanaagira bannange kati ate obagobye omulambo bagulese ye bagoba ate omulambo tebagulese wowe maama andekedde dambo ate dambo olizunza ennyo lituuyana ne liwunya mangu banaye nga munene mulambo nga munene kati abagobye gwagobye abaleeza omulambo bagulese basiru ate balalu ate nno naye agitya ate nga mu kikaba alinayo omusezi bannange eddambo lyo ng'omutwe gutunudde eno gye laba firimu laba gwe efirimu egenda maaso efirimu kati kenyingidde geeti tegwa weerirye eddambo galawo ekikomera liiryo weerirye eddambo ndiraba weerirye eddambo Landlord atya eddambo yenna atuuyanye laba maaso laba naye guno omulambo gujja kutuunyirira galawo teguyingira noonya gye kati alina okunoonya bannanyini mulamba nno bagunone firimu tegundaba ogulambo laba ekikumi laba omulasita kuliko n'owobuugira bawalagi bakyatwala oba ono ani aseesa mu buugi naye nga yabulese 10 nangaye bannange
badduka budusi kano kaalo k'abatabangufu bo bakimanyi nti kati bagenda okujjukira okuwummula nananatana n'agirira mu misinde negwo ndeetadde ebizibu senga mwansasudde singa siri mu bino w'obuugi mudduka mulenereka ne bannammwe mabega ndi muli ne babi mumpulira nakuweekera baabo tuyiseewa tuzeewa ye kati egenda maaso kati ab'eddwaliro batwala batya omulambo nga twagukubye famaliini kati omulambo eddagala lye gwakubiddwa naye gwoba okuba eddagala bagenda kudda kati baba bagenda ab'eddwaliro basanga kabambo kati kabambo gwe bamuyita omwana temuddamu kumanyira mmanyi emyaka gye nnina mumpita ayita omutabani mbalakira ng'omuntu tulina omuntu gwe tunoonya ababbi omulambo nali simanyi n'abasazi batambula emisana kati munoonya mayiti kati ate mubuuza kabambo alina mayiti kabambo tuyambe takumanyira mumbuuzabuuza mayiti tembanga mwagala kundya mulabika muli basezi kabambo neeryawo kabambo naki eno ya mukatanga egenda maaso bano bakyayirimuka nanana mwenamwe temuleka mulambo bambi kale mujje tuyiye naye wange mwagula semabi mujje bambi mujje nammwe bo bamanyi abagidde jambi ya batema nammwe bambi ejambi yanjizizaayo ekyamazima tesala nvaako ndeka muvaako mama nino wesi nesibyeko bwomu munange ojja kumpa sente zange ono tebamuddusangako n'atulika ebibumba awulira afa munange nze siina buzibu tontema munange nze manja bubanja sittibwa munange temunzita manja leeta sente banange sizze batema mbali yatuyambagane alabye ng'obukambwe omanyi omuntu oyinza obanga oli mukambwe nga ne ku kitundu bakutya naye obukambwe obungi tebuyamba kali agamba mutadde wali kati ali wali akyuma waliwo n'ekika ky'ensowero ekimutya tezimugwako banne mujja mugunzikirewo mulambo bambi tusasule ekyo tetuddayo tusasule kati atandise bagula bagunona omulambo efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso kumbe leeta tulube nga tugira kuba tulina okuba tuziika omuntu ono tuwezi leeta ebiri kumbe ow'obuugi awulidde waliwo ekyokuwaayo sente wano waliwo ekyokuwaayo sente ne bagenda omutabuzi w'enkokoto omanyi kyapati nejje bankokoto wootuuza Rolex y'amagye 3 onnyukawo nkya agabalaabala ayinamu ag'enkwale ayinamu ag'enkofu n'ag'enkoko nkole y'amagye ameka affe tuli ba amagye ameka muli baaki King Jose omulambo mugenza kulabanga bafanya mulambo kibadde manyi mwagala chapati bano muvalo mugende musiwalira mu business yani kuba mutubuuza emirambo nyini mwagala nnemekola kati ago n'amagi gatunulanga emirambo mumbuuza emirambo yayombera mulimu ekyamazima kiringa kubanga otunda ngoyo linajjanga abuuza ebyenda kati Jose yakakiraba bitulemye
nze kati bagenda tugoba nze ate saagala kudda ewaabwe bamuzaala kikandula kati ate ow'ekikandula tayagala eri bakandula ekyamuleeta e Kampala kuyiiya sidda kikandula naye kati batugobye omulambo gudduka gutya naye bannanga abasawo babeere siriyasi omulaba tugende tulambule tuwawaabire abantu bano buwawaabizi kati bano bakomyewo eno mayiti ebonye emayiti ebonye efirimu egenda maaso yanguye sente banange sente kabazireete n'abaleeterako ebiri akapya kwata ono n'azibowa ojja kubwa ezo sente naawe zagundi zibadde zaako sebo manja tugende bajjeko ez'obuugi 6 kati omulasita yeyamutwala aye tannanywa ku mbanga yonna kuva ku makya simanyi oba zidda zikyawera gubebe banange mujewa omulambo nga tegunnakyuma mukalandi road yatidde dda bane muje tutugende bane tujja guleka ate n'ebiri bagitutte tulekera naffeka naawe kikwatako mubabasa kyo nindi nakanyama banange musitula omulambo mutwale katulabe naye goyina nokwata wano makati awazitowa mugwe kanyama okwata naawe wewuka Black Monkey ono omukazi yafumbye akatogo baaba omugafumba akatogo assistant afande nti ogenda kutwalulira wano ku mwala kunyinira lindako omusajja omukulu ndi ku paatulo bwerere biswe ensowera zibuuka eri zikugambyeko Katonda agamba okugaba akatono okalyanga ne munno waalira ensowera zitambula ensowera zitambula ziyinza ogwa mu mmere yagatafuddeyo kagabane nazo kati King Jose bayina ebizibu afanda abaana bawokola awulira nawominga abaana bawokola omanyi n'omusango sebo gutali munguzi naye abafande baggwamu amaanyi kubanga oluusi kyeke zibawuna kale naye abalina okuwooza munange saagala tugire eri eggwanika babanja eggwanika libanga beeka erisebo buli mayiti efuluma esasula nange bajja kungoba ku mulimu ng'omulambo mbadde manyo ngamba kwata suspect kumbe onataka manyera meme kati ono lwayogera ku kyokunoonya omulambo yaguwulirayo nga guwunya nviira ne munne gw'abadde ali naye yamutoloseeko saagala kumanyira tompa mbeera mbi afande bwe sizeyo mulambo ngobeddwa bambi ogaziza n'emmere yange ate totuula ng'osembera sigenda kusaba wabula bo bali bazze ne batwala omulambo nti gwawe kutakoza omuntu ensonga zonna ziwawaabidde bali bangi ekitegeeza gwawe tugenda maaso omuntu bamuleese mufu oba ng'atambula yabadde atambula jukira eddagala lyamugenzeemu okumujja kati ate omulambo gwagazaaki anti twamukubye eddagala tonkooya eddagala wadde oli mukuba lwaki nga mufu tumukuba eritamuwunyisa n'alekera awo wunya kadi gy'aba agenze aba agenda kudda olyoka walemu okuwunya muleka awunyirira ettaka kamayanja muli nenzijjayo kyogenda okukola wulira afande n'asaba amafuta petulooli oba ayina tanka waagasaawe ninamu olwasa lugula akatogo kano zino mafuta matono onuguze na parafini twagala petulooli tojjayo za dizeri ate kati genda oleete balance enguzi gye bujja egenda beerako lisiiti nze nkubuulira genda oleete sente odde
mafuta gano gendi mu kunywa waliwo yagampadde gye ngenda okukolera wano no wedde ali ku mafuta aga mafuta golaba nteekayo mu tanka waliwo yagasasudde gendo leeta agago ate gwe nkwagala mu kigere kaakati bano omulambo bagugjeewo tugusuule mu ttooyi olimu amagezi leka mulambo omulambo gwine sappe naye banaye abasawo balabika ono be bamuse bamukubye eddagala lingi bamukubye ale musape mwana yafudde awomerwa ebyedduniya naye tamanyi ow'emagombe bikaawa twala njagala kkojowa nze njagala kkojowa kati ate omulambo nedda sigenda kukyama mu ngoye leka naawe ekintu kino lekomu njagala kukojowa kansooke enkojowe akalo kabatabangufu ye firimu kati yamugambye bamukwata ojja kuyiga obutaddamu kusuula bantu yingira nze enkojowe ne bayingira ttooyi oli ayagala kukojowa kyokka omulambo yagwesibye basobole okuba ni gutambula wene wedda mpulira mulambo gukyuma naye ate neno ttooyi ensuseeku ekyuma bulala nyindo ne yenga ate omulambo mayiti eba ekaze kati oyagala oteeka enyindo ebweru ate omukono guga mulambo guntugga afwa bamuyita Sonko Richard oligiro nemuzi tulabaki na Uganda ekyalo ky'abatabangufu bambi n'embata zitabuddwa Manchu Chinku akwata n'ensiri omuzanyisa kaakati Chinku aba agenda tujja mutwala Chinkwa weshuwaya shuwa chinyaku gwendi mutwala kiki kati bagala abantu bamanye ni batwala mayiti mulwadde tuyina eri abachina eriwonya ndi muva mu China fe tuva mu Shaolin Temple ey'obukiikambirizi najjayo tekiniki eziwonya abali obubi okola ki huya washawa wushu waya huya wiya huwa kati buli wamutuninga judo ayongera kutu menga awunya buunya ono mayiti muli basiru amutuninze judo mu nkizi mu mudomo mwe mwagukira ekivundu efirimu egenda mu maaso bazunziza mayiti naye bambyekoye twala ono genda okwetegereza bano tebabanga be balupanka babaaka paasi waliwo abalabye kulamusiza gye tuli munange maama kumbe ono asanze nazaala we omukyalo oli nazaala we oyo nazaala wange andabye mayiti ekooyo baba gitwala be bakooye kakati nazaala we yatambulirawo bannange ensi ebadde ki laba kabono ali wali apo ye kakati no mukyala loodi ali wano owaye gwe nagundi jangu maama gwoze gwendi gula mbadde sijje eno maama nsanyusa okulaba tongwira bannange muntabudde butabuzi tompa katebe mwana gwe tompa katebe maama yajja munyivu bitya munswaziza abaana mutuula butuuzi bubi bwe mwagala kaseera katebe temuyina na mikeeka abakyala si byakutuula ku butebe kuba bwatudde katebe aba asitamye omukyala ennaku ziri ez'emabeganga kibi n'agamba balo atandika atya okutambulira mu pajama ekintu ekyo si kirungi
ate apaja maji omusajja musanze ku pajama nga alina omuntu gwe bali mukuluusanya balo yafuuka wa baaka paasi bane mwana wange oli kukibambulira omusajja oyo acha omusajja okwambala empale nyimpi oba olaze nazaala wentumbwe ekyo jogize kino nedda tekijja kukola maama n'ataama nnyo musajja atambulira atya mu pampa tekijja kukola maama gwe mulembe oguliko abasajja b'ennaku zino bambala simanyi fiitingi tebitegerekeka kati ngono tamunyonnyola kyolabye guli gubadde mulambo bala abadde aleze mulambo obedda muli basezi nedda banage wafumbirwa mu basezi mwana gwe tobanga bulijjo mundiisa emirambo lw'enkyala musajja basudde musula omulambo bwe bagumusuulidde era ateekwa okubaagulya maama yamugamba noba efirimu eno weggwera waliwo abayimbi kintu twakikoze nga kiri masanaale firimu weggwera tugenda mu ndirimbo y'abayimbi tulaba kina Uganda akalo kabatabangufu mulambo bagutwala bajesibye ku magulu babanga abatwala kyali waabwe kwegamba kubanga yembeera gye batwalira mu loodi tekkirizibwa. Hello Black Monkey afande ali mu street ze ali mu street efirimu egenda maaso ije kuja alo efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso kati bano baana boonajja kumba oli adduka mulambo onadduka mulambo kati baamulabanga gyate yabagunzeeko alo leka baleke bano lakini ndeka sagala kuzanya gwe alo uchawunya maka yuka ayekwi nadduka ki yogero luchayina awo kati kumba oli naye bambi abadde anoonya bafande bamuyambe abasirikale oyo muchayina yatukubye vaayo oyo muchayina yatukubye bano balimu kano kabiga kennyini akabiga okamanyi jedawo mulambo gu basi omulambo naye lwaki tetulisuula wano tugulekere wano ono tumuleke wano banamusanga omulambo nga gutemyanga ogukubiddwa yaka omulambo nga gulinga ogulimu yaka kati nga gwesumululako efirimu egenda maaso yanguya ate byo bibakuwonoona budde naawe gwe yanguya naawe edambo teekaawo tewali atulabe nga tugusuula nze ŋŋenze kumba dambadamu basi banawe omulambo dambadamu mama dambadamu alo byagwerawa tujja kuzaako ekitundu ekirala kuba ku simu eyo eno weeto begenze eminate nga lijonze badde nkwereza abawagire bina Uganda tubagala nnyo akuume nazalibwa mukasa katonda kajjudde ennaku nazalibwa abakadde banga batalina mmadde nayonsebwa natuuzibwa nayagalwa labakuba nayisibwa ng'omwana omuto yakazalibwa kaseera katono nnyo mukama yankuba omugo bakadde bange ombiromo ne banjabulira nasigala bwepeke nga siirina junanga naye ninakola manendabe nga nebeezaawo nasooka mu
tembeiste kansole bukoba mune nyingiriro kubajja nga kapito sirina natandika okupatikana nsuyo muba makanika. Yes, okay, tugenda basa tenetre okuva mu Tell Star Universal Pictures tukutusa ku katono nnyo kasooke tulengere kalangu nagambye eri coming soon Godfrey King tugenda basa Geoffrey King kale nga omanyi omwana w'essomero bokoze nyini eri abalenzi bano bakyala kimpadde omwana yena asoma abalengedde future gyalaga naye kale buli w'omukwanako oba omugalaga ebyomukwano oba omutunuza mu mbuga ya sitaani emujja ku mulamwa kale n'oluusabamu bayita mu mbeera enzibu bambi okunoonya ssente z'ebitabo butunda menvu bunyabo naye essajja liva eri nga lijajja ly'emyaka gye lirimu lijajja naye nga lyagala kuwandiika mu katabo. Tukyalengera kalango Geoffrey King director of photography eno bagiyita girl child tolina kuleka ndi osubu ate ne tell coming soon sawa yonna bwagenda kusomera abaana b'obuwala basanda okuleka ni bayambibwa mu ngeri emu oba endala kale firimu eno kyekwatako tulaga tube nga tumanya obulamu bw'omwana n'omuwala erabika okuba n'okusoma ku mitanda myereere nga n'obuyambi awamanta buwamante ewaka gy'abeera asita abanga nnyoko si yakuzaala eyandibadde nga kyayi mukojo ogwonywa ekyenkya ate ng'emirimu ku nkumbi kwokerera kale obudde obunaagenda kusomera obuvudde luddawa kaleke kasome the girl child omwana omuwala asanidde abe ng'afiirwako nnyo ddala kubanga bitundu 7.5 ku 100 bakyala kale omwana abandi omusuna n'omusokoola enkizi okubulwako wasiza kaleke kasome the girl child coming soon.